Paul Ssaaka omusiime alina concert nga 11 mwezi ogw'omukaaga au Kampala Serena Hotel. Abantu bangi nnyo abayimbi abayise mu mikono gye tubagamba ono. Rema, thank you so much. Dr. Sebunya, thank you so much. Baguze table era bagamba nti nga 11 balina okubanga babeerayo. Jo balina meeting ku Lwokuna n'abaana bonna bagenda okuyimba. Bagenda bonna nga bwe bayimba kati ne bafaanana. Ne bannange emyaka gino bannange. Wawa kyali muto weeraga mpola. Amuto kyabategeera nabbategeera kale sooka ompe ebyadde sides eyo nga Rema agula table then n'abantu batulaga engeri gye beetegeseemu ate okubira nga ate bayimbirako ku Paul Ssaaka. Atoba balala bali kunkalate zennyini mayinja ddungu otuzi balabanda bakuki naye ngo basanga nabo bawaana nangereka nkuwaanyeko Uganda. Ebibire byaffe Katonda ye yasimba ebyaffe byajja bwe biti ebisanga tutyo amazzi gasangibwa wonna ekkula lya nsi yonna mpuliriza mabaami abajenezi musadde nnyo leero kubanga neetegedde omuwendo ogundimu munene ndi Uganda tongeza kubaliriza kwagala Uganda yange kweyitira nnyabo mama kweyitira kirabo kyange bava ngenda bongera omwana mulamu avuze tebo kati bale muje mugule tebo zigwawo lwa bwomi tebo zigwawo bannange tebo ya mwami Sebunya esasudwa thank you. Oh my God. Professor sente bazimiwadde kabaka mwanga mukuluka waji center kabaka mwanga n'olunda n'okuza ekigambo kinene nnyo abaganda bagamba nti eyezalira akira atementi kubanga bw'oli ennyama eggwawo naye yezalira omwana we asigala yeerira buli kiseera omwana bw'aleeta mwenna tubeereyo nga 11 ogw'omukaaga o Kampala Serena Hotel. Kale kaakati nina birthday wano gye bampadde